Breaking news, ennyumba ya Kadama mwinagwe mumanyi wali ku TikTok emenyeddwa bibino mbikuletedde n'ensonga lwaki ate nga ye Eddy Kenzo avuddeyo n'atabukira Lydia Jasmine wamu ne Carol Nantongo. Ebya mutima mukomera wali ekata nabyo bika byamaziga mbikuletedde mu maaso naye nga weli enkola ya fano kwanda boy UG mu mutima mulungi kano ka video mbadde nsaba mu kampeleka like yabenga kasotambula katuukire ddala mwabo bakadama benandi yagadde bamanye kweno information abavayo ne babusabusa struggle making sure nti no likinga go na tana subscribing ku mukutu gwa fego no kwanda boy UG obirenga wegatta ku family afene ya Wonder Boy UG kale katweyongereyo na mawulire gafe galero olunaku olwalero Eddy Kenzo avuddeyo n'agamba nti no ye ebya Lydia Jasmine ne Carol Nantongo ye tabiriimu era tabamanyi kale yagambye abantu bafanizi be amujukira bulungi tino ba team Eddy Kenzo bali basingo okubispear heading nagamba tino team ye elekerawo okutambuza olugambo lufu mu luzungu kye bagamba grapevine information olugambo lufu mukimanyi bulungi tino olugambo lufu lwesingo kola ki okutambula yavuddeyo n'abawoninga nagamba tino ye ku bukyanga abaawo tayagalanga ko Lydia Jasmine oba Carol Nantongo bamulemesa okufuna abakazi owulira ekintu ekyo kitegeeza Eddy Kenzo right from now start from now oluzungu kambalekereko mama Blackman abirenga abanyonyola nkomewo n'ebirala baswiri munnange tata Amal BET award winner Eddy Kenzo Musuuza avuddeyo n'abagamba temunsibaako matugambuzi akwaba abakyala ababiri sirina gwe mmanyiiko tekuliiko mukazi wange tekuliiko yali abaddeko mukazi wange maswali agambye ye tekubeerangako mukazi gwe n'agamba bannanga akooye he's tired agambye munsibako amatugembuzi all the time why ebya mutima 5-star general mundoza mu abakedde ku YouTube yange waneno mwalabye ntino abakadama ne basekadama abasinzira wali munsi eyekata bavuddeyo ne bamukwata ne bamukuba era bamujjeko esimu ye manyikiddwa nga iPhone 14 Pro Max ebalirwa mu sente millions zinganya oba 3.5 eza wano e Uganda basobodde kubanga bagimuwamba nga bagamba ntino amala kuza sente zaabwe kitegerekeseddwa ntino abadde mweyo ku accommodation gye bamukwatidde abadde yakabba oyo omusajja miliyoni emu yokka era nga ya mutima ndowooza we yabadde yakafuluma but police nemukwata kozi MC Kat Aminono Katsi Uganda oba Mr TikTok yavuddeyo n'akubirako essimu eyo kata ne babeera nga basobola okumuwa right information nga bamugamba ntino mutima bamaze ne bamukwata n'abakadama abalala be yali yabba bonna basazeewo okumukwata era sawa zino wetwogerera ali mukomena kuplayingire kano ka video ka Mr TikTok mbirenga nkomaho n'ebirala bingi nnyo soko muwulirize nkomewo n'ebirala awe bagambe ennaku z'omubbi zibeera nazo eza mutima zaweddeyo ono mutima awangalira kata ate bulijjo bamwogerako kajoni oli kajoni omuwanvu alinga omusezi ono ekivubuka kimuza sitapulo ekyalemu ekyeyo bulijjo babagamba mutima mubbi mutima akoze kyamaanyi nnyo okuyingiza bannayuganda mu overstake kata wamu n'abannayuganda abali wabweru nga ababbako ssente mbw abakolera visa abafunira emirimu kyaddaaki ennaku ze zaaweddeyo bannayuganda bangalire kata bennyini be bamwekwatidde ne bamuggyako buli kimu kyalina ne bamuyisaamu n'empi kati ali ku poliisi ono mutima 5-star general bulijjo mufunako complaini naye nga tukyalimu ebyo byonna bannayuganda bangalire kata banenga musula bubi eno teri biku bulinga buyumba bwambwa anyway nkola visa bannayuganda mwafunye chance Dubai egenda kugulawo blue metro line yawadde omukisa bannayuganda be bagenda osinga okukolamu mujje
tukyagenda mu maaso n'okubanja abantu baffe abaabula okuli Kibalama ne banne gavumenti ya Museveni mu Boya Museveni be yateeka mu makomera bavundira eyo naye temwerabira gavumenti erimu tuzannya matatu etuzannya matatu tuddidde obufu bwonna tubutadde ku Kibalama wetukwatiddaawo eno bwe yisaawo ebibye mukimanyi bulungi nti abantu abasoma mu 10 mu 2000 baagobebwa ku kyalo Kasokoso recently ne watabaawo yadde media house ne watabaawo yadde muntu n'omu avaayo n'ayogera ku nsonga eno kyewuunyisa n'okaaba kikaabya tusooke tulabe mu kyalo wadde ekikumi kinziriziddwa bwe mba nawamba ttaka lya poliisi baalinga luddawo okuŋŋamba nti ndi mu ttaka lya poliisi batutte ekizimbe kyange gavumenti ya pulezidenti Museveni mwebale nnyo mwebaliye ddala mutukubiriza okukola nkozi obwakadaama sente yange enyimalidde yali kadaama mumbonaabona gye muyitamu bankuba kyeyo n'akuŋŋaanya akasente ke n'agenda n'agula ettaka nga liriko n'ekyapa bulungi ne balimuwa naye yadde ka compensation yadde okumiyiririra yadde n'ekikumi anoonye jadda yakedde ku makya nga bakubyewo ekibaati babamenye babatutte babasuddeeyo yeekubira omulanga teri ayamba media houses zonna bayisasula obuta airing out ebintu ebifaananako weebityo mu Uganda buli kimu kisobola buli kimu kisoboka so kati gwe mukwano sitama kasimuko ku wifi ey'obwereere ng'ovunaamu Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti waffe ng'ayogera ebikuyamba ebiri kuyambira abaana bo no problem wano mpaawo atali kaaba ngenda ne mbatunuuliraawo ne ŋŋamba bano nti bamanyi nakuzannya kye baliko ogenda kugula obutakatakawo wagulagula obutakatakawo mukwano okere ku makya nga teri akuyamba bano baba bakugoba tebagala kumanya nti obawagira tebaagala nakuki tebabimanya nabimanya ebyo tebalina mutima abantu 10 n'okusoba they are homeless tewali yadde n'omu yali akyogeddeko omwami ono agamba ettaka eryo lya kabaka era kabaka yabagamba babeerewo mu bulungi tusooke tubuulirize byagamba wekibanja munne wantusuubira Ssaabasajja ya kabaka yandibadde atugamba nti tukole ki tuveewo naye Ssaabasajja ya kabaka atuwandika ne bwalo n'agamba abantu bange mutuule Ntende temwena gye mulaga muli bantu baffe yatukubira ne Ssaabasajja kabaka omulanga sebo abasajja bano bamuluma mubbwa batuyisizza ku bubi ku ttaka lyo liwakola ki watuwa ebyo simanyi tulaba mukulu mukamwa nedda n'omuto akubira omukulu eŋŋoma n'azina wano we twagala okumanyira tutegeere bulungi nnyo Mengo ddi lwevaayo nerwanirira omwana wa Buganda ng'ettaka bali mutwalako people are homeless mugamba ettaka lya Mengo lya kabaka liko n'ekyapa kyokka bakulaga nti poliisi ekola ki eri mu bagobako tebamanyi bagenda kukolerawo yadde compensation tebalinayo bagenda kudda Mengo weeyayo Katikkiro dulwe muvayo kuyamba abaana bantu tetukyalya bitiibwa abannayo abantu bajja ku ntuuyo zaabwe please come out mulete n'ekiwandiiko mulage abantu kye bagenda okukola kubanga bali ku ttaka lya Buganda ettaka baaligula bulungi n'ebyapa babirina babikulaga ku ttaka lya Mengo Mairoland gye bali mugobako abantu kyokka poliisi eriyo complaininga mu ttaka lyayo Mengo emusirise things are going on like this Mengo esirise mwagala tuddukirewa abaana ba Buganda baddukirewa nga bafuuke enfuuzi ku ttaka lye baagula mu nsi yaabwe mu Buganda no ebyo simanyi tebalaba mukulu mukama mukwano that nonsense must stop kuliko abaana kuliko abakyala kuliko abavubuka abeekoledde obusente bwabe bagula ettaka balitwala you're keeping quiet tubanjani twogerera tuwaabewa no tetugenda kikkiriza basebo bibye mwasayininga semanya Buganda agreement 1900 abamu tetwaliwo ebisimiga agreement bya metontambala sikutambala ebyo mwabikolanga mu mwina benefit zammwe kakati omuntu afunya akasente ke yegulide ettaka balitwala tetulina we tuwaaba poliisi yebirimu government yebirimu tugendewa tulina kujja where are we going tulina kujja Mengo beta muveyo mutubuulire what's going on kubanga abantu bakomplaining ettaka lya Mairo lya kabaka ate babagobako mwabaguza mpewo abantu badde wabagoyinga weya no ebyo esimanya tondaba mukama must stop abantu balina okuba we badda tewali yadde abyogerako not even Buganda, not even Bulang, not even CBS, not even BBS. What's going on? Not even Katikkiro. Buganda Land Board, where are you? Chogamba zino information temunazifuna. Olaba fa abali ono twabifuna. Abantu kati bali awo bakaba they don't have where to go.
Where are you going to support? When are you going to support these people? When? Mugenda kubererawo ddi abantu bano. They've been supporting you Uganda bajizimbye in every kind of category. Masengere ne baleeta, Masiro ne baleeta. Ebyabwe bituko genda. Fete bitutambala tutitimbya abufuzi. No way. Tubeetaaga saawa eno. Tubeetaaga saawa eno because omulino tuyambira mulanda twetaaga buyambi kuva Mengo. Abantu badizibwe takali abo bababwe compensation. Mu ngeri yonna babafune balaga. Hudhu billahi mina shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkosa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaliro ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabani n'enkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya. Naye nga sula mu kyoto kino n'enkusembera edduwa n'enkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno. Bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti nkozesa amazzi. Ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano. Ajimiti nga banyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu. Bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya. Mbikwata n'embizinga ne mwandika kapapula. N'embisula mu nnyanja. N'ensaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde. Awa visa agifuna. Alemedde okufuna omusajja omulungi amufuna. Nsangibwa ku namba 07528771513.